Erinnya n'eddoboozi nze Kagwa Ezra ne musajja promoter ate nze mbadde nga manager wa Deo. Kitalo nnyo ekya Deo. Kitalo ddala ekya muganda waffe ffenna kuba ffenna abadde muganda waffe. Naye Katonda bw'atyo bwasazeewo nate kirungi yadde nina ennaku ku mutima nate nina essanyu kuba Deo abadde yafa dda. Nze ndi musanyufu kimanyi Deo wano waali nange ngenda musuubiza ngenda kukola ku nteekateeka ze nga bw'ayagala okuziikibwa n'ebyabadde ayagala ng'afudde mbimanyi kuba enkya twali tugenda Siima Ntaana mu kyalo. Naye mugumya kimanyi ampulira kuba kati afuuse empewo buli kimu Deo. Akabenje abadde alina gy'ava ekiro omwami bamuyita Sendege tutera okubeerayo ne luli twali tulina n'okufa luli emmotoka era nejjira wano weti twakuba ekifunvu ne mugala Deo saagala onvuge nze ekiro kati naye tayagala buli muntu tayagala munaamuvuge. Kati mu kugenda namugambye genda ye n'agenda yekka nze ne ngendako ewange n'abaddeyo mukono. Kati ku makya leero bankubidde simu nti Deo afudde ne mbaga muliko ekikyama nti afudde ati nti nno simanyi sino twake mutomedde konze kituufu baali mutomedde naye n'afiirawo nti afudde. Nziruse speed paka ku poliisi ne mala kulaba mmotoka bwenti naye nzikiza nti Deo afudde. Naye nga badde akyogera nti kyanaku nate Deo agenze bulungi era abadde bamanyi nti abafudde kuba tutambula abo era bakime abafudde bali bameka naye abaddemu omu kuba mbadde ntula muguno omutto waba tisitudde muguno nga nze nvuga bwe tutyo kati abaddemu omu abadde adda waka. Entaana ogikola naye ngenda gikola entaana ogikola kuba abantu tebamanyi eri yenju ey'olubeerera. Kati lwaki ggwe mufokasinga nnyo ku buno obulamu obw'ensi wano tuliwo akaseera katono kati entaana tubali tugenda gikola ebeerewo tekirina buzibu. Anti Deo bannayuganda tebamufokasingako nnyo naye abadde alina okumanya okwenjawulo yensonga lwaki nkaba mutima nate ndi musanyufu kuba abadde yafa dda kyekituufu ye Deo abadde yafa bakubanze kinkanze nga njagala kukakasa nkakasiza Deo afudde naye waali ate kuba abadde yafa dda nanga tukikola entaana biki tubadde tugenda nkya kugisima kiyuni tasobodde kulaba ku ntaana ekyo ekinnumye naye ngenda gituukiriza ebeere nga wayali ajagala awummule mirembe. Abadde abyogera alina okulabika oli omusajja ssebo abadde w'amaanyi alina empewo alina okumanya okwawufu kati yafuna dda message nga alina okufa n'ensonga n'agimpa lwaki agenda kufa era ebadde ekwata ku ye kati tekigasa nnyo kuba ebadde ekwata ku ye nga alina ensonga lwaki ayagala afe. Abadde alina kyabanjansi badde bamanyi yagwa Deo abadde mugagga tuba twaddeyo n'ennyimba waliyo vidiyo empya ebadde ekubwa nga TV tuzisasudde sipaaka zaani zikebbyesi zaani zikuba oluyima n'abagamba baatukubya nga batuwa milioni 2 naye kati nkyalimbira milioni 2 naye nga bamanyi yagwa naye nga newomukubira nga omwa milioni ezo naga katuvuge emmotoka yaffe biki abadde musajja kikaaki mwaba abadde batamumanyi. Kati Deo ekirungi esimu ze banazireeta tube tukola zi video ekiro nga n'okuwandika mbiwandikire wakati ebiri nga tugenda fulima ekitabo mbirina byonna mbali nabiwandika ngera tutambula mu wetu tutudde waka nangamba manyi leeta peni yaffe n'ekitabo nawandika omanyi nti nno tukola ne zi video byonna tubirina era banaleeta essimu ze ziri video zaffe mweziri nga Deo wanyonyola ku nsi bingi byabaleyogerako nga bingi naye nga abantu bambi tebamutegeera ate kibadde kimuluma nangamba naye kimanyi ensi teyantegeera naye nga teyali ntegeddeko kuba Deo walina emboozi newobuuza balutalo bani nga yakunyumiriza toyagala aveewo tubadde tugenda ku live z'abakabata yabadde bamanyi muze mayembe ga Deo naye monna sibadde mayembe ga Deo ngera akabata bagamba kagola aliwo oyo atavaayo okwo mayembe go naye nga kimanyi byalwali kati Deo abadde alina amanyi ag'enjawulo nga Deo abadde ayagaliza Deo alibadde n'omutima omulungi kyova olaba nga alina emikwano emigagga era agenaziikibwa bulungi awummule mirembe kyazze batugambye oli omu ku bantu abalina ebintu byeyakulanira bingi byeyalama biki era sobola kwekweka ate abaana ba Deo mbamanyi
waliwo nabadde betumikiza bankubidde asikali ankubidde simu mbona mwandu ageze na asoso ku police mbwalo mukazi azo nti mukazi wa Deo ayagala kisumuzo kukyusa ngoye konze Deo twatu sura bameka ngero kumuleka unembera ke wange naku 3 njanga taba na mirembe ngera katondese wano nenge tubera yoko nenva yoko bwentyo abaita ina mukazi waka abana badde Mbamanyi Ebyobugaga bya Deo mbimanyi kati kyennaku kebabere bakazibe kebabere baganda bitwali amanyi Abagala kya Deo n'amataka gebiki byonna byonna zemmanyiwe biri nenga kuwasinaga bayite bajjemba lage baganda bange yadde nayo katwafuka muganda wange naye ate bali netubawiriza sente bajji bagana katuwa bado waiso weeks 2 tebatukya ntukubya kugamba nti tebasobodde nenga temba sindikide sente bajje Deo abawe ku sente enkalu abagene Ebyobugaga bye kyamukisa mu byagenze tebazze mwali mwakikanyako nga tannasala kuva mu music kudda mu bine bya okukikanyako tya ngagwe mukwano gwe yababulira kenteekateeka ze enteekateeka zaki ez'okudda mulamuko ku ndongo ako kasinge kati Deo by'empewo alina empewo manyi buli muntu alina empewo lwako abantu beebuzaabuza buli muntu alina ensibuko ye n'abazungu bye tusinze eby'abazungu bino simanyi abalokole simanyi bagambye tusinza lubaale w'abalokole w'abazungu kati Deo abadde alina empewo nga zamusindikira dda message Deo abadde w'amanyi nga te sente weziri naye muza abali takyayimba anti nga n'otukubye esimu ng'otwobukadde busatu tetujja kuyimba mpozi ng'oli mukwano gwe nnyo kani agamba kite tunoonya sente tuzirina amataka weegali nga tugenda nno naga siga nteeka ku bizimbe ndazimba amasabo wano simba emiti wegiti ne wegiti nga talina kyanoonya obujjajja bwamuwa ssente ng'omuntu akolera ebyamagiro era ntumye ebijanja mu kitaano ng'agenda tumeza ku lunaku bikule byengere abifumbe ng'ani era abadde abikola nade bituufu nga sobola kubikola era abadde abikola naye bye tujja bigenda mu labane kasooke tukole teekateeka z'okuziika twagala kugenda wali ku gundi twagala kujja no maiti tugenda no kuti National Theatre waliwo mikwano gy'Abagagga bagenda kujja tugule keesi Deo gyalina okubeeramu si buno bukeesi ezo nzigobye ate la process nkyabikyusa kubanga Deo byagala mbi manchi fola n'engoye mbabuuza mwagala kugula ngoye ki era za sente meka kuba sente weziri kati Deo alina okugenda ku sente ze agende nga muggumivu naye abe musanjufu n'entaana enjagala tugikole oba kineetaagisa weeks 2 oba mwezi Deo nga tanayingira mu ntaana mmale okukola entaana nga bw'agyagala awo mulemerere Kiyuni Mubende manyi bagenda muziika Kiyuni ebyo nja kubyogerako oluvannyuma alina benina okwogera nabo mikwano gy'Abagagga omugaga omu akyali ggulu aŋŋambe kamale otuuka oba atuuka tusaawa meka simanyi n'ajja kunkubira tuuke tule ku mmeeza tulabe anti yabinnumye Deo tubaddeawo nga twali bajja natukyalirako ne bannamawulire tubawa ssente mujje tulye ku mmere waka ne bajja ntubeera awo njagala kino biki nga baganda be n'abakazi be era bannange njagala abakazi beereeta wano musimeze ne mukazi wa Deo simanyi omwana simanyi biki njagala abantu neko mu maaso webati mbabuuze bujjo gye bali Ebyobugagga byenze manyi we biri babuguutana sime bagenda menye waka sime biki kati omukazi afunye n'endowooza wali kagoya amanyi ssente za Deo ne password nzimanyi za ssente za Deo mu banka wa kubanga Deo nkimanyi andaba sisobola kulyako yadde 10 abaana ba Deo Mbamanyi era nja kukola bwe nti nettaka oliraba dino oliraba kuba ayita baganda be bakikole ne bagaana nga tabawadde ssente kati nze kanyimiri okulwa Deo so mbufunze ebibere wala family tena kiyinza kwogera n'ekyo kyova ne poliisi asikali mugambe togulawo waka tewali afulumya kintu kya Deo n'ebyokumuziika nsanze baguze bukeesi mu mitwalo 5 mbagambe nedda kati family kakano beekaya tewali ate kati bagenda kubiba mpozi babbe biri mu nju bagenda bagimenye nebino simema mataka biki oba sente byonna nze mbimala ate ngenda biteeka mu bulambulukufu buli mwana afuna omugabo kuba abaana ba Deo Mbamanyi sente enkalu weziri nja zikwata bwe nti mbage muziraba nze sirina nno munnayo nate ndi mugaga mu mutima omugenzi yali akola ekiraamo n'akikuwa ekiraamo tubirina mu video twawandiika kati biwanvu ebyo kale byekiraamo kuba ebyekiraamo nze byagala mbimanyi kati ebyekiraamo biki n'omusika mumanyi biki ebyo tujja bituukako video weziri Sagazza leero asobola ku National Theatre tugenda ku National Theatre tukola buli agala okulaba ku Ssaabasumba Baby Deo omulaguzi w'eggwanga
banange nkubiriza abasawo mwenna bannakinnansi abalina okumanya okwenjawulo mujje tukungubagire muganda waffe mukwano gwammwe muganda wammwe mu mpewo buli amanye ebyobuwangwa n'ennono tugende ku National Theatre tukubaganye ebirowoozo tumuzike mu kitiibwa eky'obwobuwangwa ate mu kitiibwa kyaki Ky'obwobuwangwa.